edda mu Baroma waliwo baatuka nga bagenda kwekalakasa nnyo abantu nga banyiivu. Emperor n'abuuza abagezi be tugenda kukola tutya abantu bano kukkanya mu kwekalakasa. Omu kuba poets ab'amaanyi n'amugamba nti manyi kabaka abeeranga n'abatontomi mu lubiri omwo, n'amugamba abantu bawe entertainment obawe n'emmere, give them circus and bread, that's it. N'abazimbira Colosseum ey'amaanyi. Rome bwe yagenda ng'erwana empires ez'enjawulo yagenda ewangula ng'egenda ewangula. Be baakwatanga ng'abaddu okuva mu bifo ebyo katugeze twalumbye Kenya ne tugikuba, abaddu be twajja Kenya baabasibiranga mu makomera ne batandika okugamba kati abo be tulina okuteeka mu kisaawe batandika okulwananga ne bagladiator baffe abalwanyi baffe ab'amaanyi. Gye baakomanga okulwana abantu abo nga basanyuka nnyo ng'ensi kwegamba ewulira nti this is exactly what we need. That's how violence started to sell. Naye amaanyi agali mu kintu kye bayita circus nti omukyala yenna yali akwagala mu biseera ebyo nga oba tomututte mu circus yajja kukyawa. Kabaka emperor eyali aliko abantu ne bafuna ekibawugula. Circus n'abajja ku nsonga enkulu zibaali bayombera luli. Emmere bwe yabawa omugaati, the bread which is food, ne kibajjako. It is not shocking today that the Roman circus eriwo, it is sports, it is entertainment. Ensi ezisinga okubeeramu obwavu, they are excellent at entertainment and sports. Because your model ya designingibwa to make sure that you keep people at bay, not to think about critical things. Era abantu ababiraba babirowooza kubabeera batono. Bwe tubeera waliwo akabondo k'abagagga katuulanga nnyo mu Switzerland yo mu Munich. Mu kaalo bakayita Baden. Akabondo kano k'abasajja abagagga ennyo abafuga n'abakulembeze b'ensi zino. Nga bamugamba ekyo tojja kikola. Naye abantu bano ne bamiitinga ne bagenda okwogera. Ffe tetwebuuza nti bamiitinze kwogera ku ki. We don't. Naye ate bw'olaba Neymar nga yabadde mu lanchi ne musambi ky'omupiira omulala ali awo Messi obalabye babadde ne Messi ng'ayambadde essaawa ya kabi. Ekyo kye kikola amawulire kubanga obwongo bw'omuntu babutyuninga nti oyo yaliko ekituufu. Abasirisa abali mu kabondo kali akadizayininga ono obulamu bwatambulirako tebamulowoozaako era tebamumanya. Kyengezaako kulaga nti fokasi yaffe tugiteeka nnyo ku bintu eby'oluwewere. Ne wano bakyanguya kyangu nnyo. Bannayuganda layisinsi y'ebbaalo gifuna nnyangu nnyo. Layisinsi ya sports betting okugifuna layisi. Naye teekawo layisinsi ya nutrition institution. Nti tugenda zimba institute ng'eyigiriza abantu okulya obulungi n'okwerabirira obulungi. Eyo layisinsi ejja twala emyaka okufuluma. Why? Because the Roman circus designs into the pharmacy industry. Abatunda supplements. Abatunda amadagala. The pharmaceutical obaggyeko emirimu. Because abantu bali obulungi, abantu bali anga beegendereza, abantu bali according to their genetical blood grouping tebagenda kugula mpeke. So government agenda kukola misolo. Kibakola nga bagamba eno license mugiwanvu temugimuwa mangu. Nga batuvugayo emyaka ng'ena. Nagyoka wane weeri Uganda teriiwo ebyo bisanga mu nsi nga Japan. Abantu abagala abantu babe bawangaale. Naye wano mu Africa tetukyetaaga ekyo. Abantu olina basigaza wali nga bakasula. Ekintu ekyasituza okubeera mu ssente ye health care. Wali olamuza ku mpeke. Bagamba ya mutwalo gumu kitundu nga yabbeeyi empaayo nnya. You buy because it's health, it's life. Kati abantu baffe tebatunuulira nnyo bintu ebyo bwebityo. Era basanga bagenze nnyo mu bintu bwebityo. Abantu abalonda abakulembeze ku byalo babalonda kusinziira ku ki? Nti yategese Kasuku Cup. Yategese gundi. Atuwaayo ente tukuba omupiira ne batuwa ente. Tutwala abaana baffe ne bakompiitinga ekyalo kyeno ne kikompiitinga n'ekyeri mu kuyimba. Tutumbula bitone. Because circus ekulaga nti ow'ebitone afuna ssente nnyingi. Naye ow'ebitone abeera ne timeline
nti Messi agenda samba omupiira agukuba mu sente zonna naye Messi bw'amalira okusamba omupiira n'aretire ngadda ku ki noonya ku basambi b'omupiira ababadde abasinga okubeera abamaanyi nga bafuna sente nnyingi leero basanga embeera gye balimu because talent has a timeline but Circus yakiraba nti kino kituyambako okuwugula abantu ono bw'ajja n'azannya naggwako omulala n'ajja kyekyo nga tudda kukiddako neeno mu human resource bakikozesa obeera n'abakozi nga bagenda kwekalakaasa era embeera ya wano mbi ffe tukooye twakooyera ddala human resource nga abagambye ensonga zammwe twaziwulidde twayogedde ne management mukkirize tuteeketeeke tugende twogerere mu environment etali work related tugenda gende sese ku Saturday eno mwenna abakozi mujje tugenda kuggalawo ffenna tugenda gwerawa sese tugenda malayo weekend eno ng'ezo ssente baazifunye ebirowoozo byammwe byonna mu biwandiike wamu so that kigenda twangwira dealing one by one nga mubiwandiika nga mukyakyayika nga bagamba wano tugenda simbulawo ssaawa 10 naye olw'okuba nga muli abakozi abasukka mu 100 ekyala mu bwongo bwakimanyi wagenda kuba abagenda otuuka leeti wano mujja vaawo saa 12 mutuuke mulinnye Vanessa mutuuke eri bagambe tutuuse obudde bugenze kyetugenda okukola let's eat and drink we start with this first thing in the morning ekiro ekyo omwenge gwe babawa tegulinaalina kiddayo ku Roman Circus give them bread and entertainment nga babawa omwenge nga babawa emmere nga mulya nga muva abiina nga bakuba omuziki nga muzannya abayingidde amazimu gayingidde mugenda okukera ku makya ku ssaawa 3 nga mugamba endowooza zaffe twazikwasizza medadi yabaazituteera mu maaso yabazipresentinga nga medadi apresentinga ensonga zonna naye olw'okubanga mwanywedde ne mulya ne musanyuka ne mubeerako mu unrelated environment to the work you do bwe mukomawo ku mulimu mulowooza ensonga zammwe baazikolako they don't even handle 1% of your issue naye weematiza otya kasita baatuwuliriza baatuyita ensonga zaffe twazisayo mu buwandiike era ne bakola ki naye nga tebazikozeeko because at the end of it all waggulu waakyo the issue is to manage expectations ez'abantu bano nti at the end of the day bano abantu balina kutambulira ku agenda ffe gye tugoba. You don't solve. You manage. You manage the expectations. Era bw'olaba kigenda kusipiringa omuliro nga kigenda kujja mu human resource bakuyigiriza nti obala what is the core matter. Kyekisinga obbanyiza. Abakozi kizibu complaininga ku working environment bakasa bagambe emmere ya wano mbi. Food. You change the supplier. Ngemmere bawanga mmere ya wano kati yatereddewa kati wano wagenda tunyumira obwongo buva ku kintu ekituufu ndi twali twagala kutwongeza musaala era wano ekyalanga avaayo nga gamba nedda ensonga zammwe twaziwuliriza naye twagala tutandike ku bintu ebikwata ku muntu wa bulijjo ebya everyday twatandise na mmere. Isn't that a good step in a good direction? Very good step. Ekyo kye twagalira ddala ekyala goli w'amaanyi onajja kulwawo nze ndaleezo gwe mwaka mulamba gugwa nga mweyongerayo abantu bonna abeekalakaasa batambulira mu sequence ya myaka 2 abaali beegugunga mu 2020 baddamu complaininga mu 2022 kino ebintu bino nga bikyaliwo nga baddamu kyekimu abantu baffe tebaagala kulaba tebaagala kulaba na kuyiga kikuleeta ne wano oleeta abantu emiramwa gizze giri very important tebabaawo kati ate fano mu Africa twadizayiningibwa bulungi nnyo abafuzi b'amatwale kyebasooka okukola kutujjako kwagala kusoma na kuyiga omuddugavu yenna waasinziira okubeera buli waawulira information echallenging obwongo bwe kyasooka okukola is to dismiss it. Ebyo tebiriimo ebyo si bituufu Kyamagero ng'awaabiyiwa because provoking obwongo bwegezaako okumulaga nti kino tokiraba bw'otuuka mu kye bayita change omuntu akyukira mu phases 4 passive change bw'oba oyogera n'omutungo oyagala afune enkyukakyuka osooka kumanya ali ku stage kye ya change ali ku passive change asobola okukyuka bw'oba otunula bwomwa content ono ogendamu mwotya sensitive oba mild oba ogendamu ate loki omumu otya because naturally omuddugavu yamanyi
omuddugavu yamanyi olumu nina ngenda mu misomo n'entula ne mbagamba today I've come to learn kubanga nze nabuuka nti omuntu eyeefuula omusiru n'ayiga nnyo alina ningi ahead of others. Era omuntu yenna kasita atandika okugamba oyo byayogera temuli obeera okyankalanyiza kye bayita belief system. Kiringa muntu kugamba nti kana akatabo kange mpandika ka black tax. Subtitle nataddeko it's not a must to take care of your parents and siblings. Okawulidde kogambye kaha awo nga bakutandika system ye kugamba nti buvunaanyizibwa bwo okulabirira mu baganda bo ne bazadde bo nedda si buvunaanyizibwa bwange. Now the moment belief system yo kye wakula okkiriza kasita kijja ne kitomerwa ne kibeera challenged gwe ng'ovaako twagala kiwulira twagala nakyo ganze kino kyenkola ki kyemmanyi ofaanana nga bw'olowooza. Sente z'olina ziri directly proportional ku by'omanyi.